Abantu bangi bawangala n'endwadde ezitasigibwa omuli sukaali, pressure, kansa, asthma, endwadde z'omutwe, obubenje n'endala nga n'abalala bangi baluguzeemu obulamu lwa ndwadde zino. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa Minisitule y'Obulamu mu mwaka gwa 2023, endwadde zino zeyongedde nnyo mu bantu. Era nga ku bantu 4 abagenda okufuna obujjanjabi malwaliro ag'enjawulo, omuntu omu ku bo abeera n'ekirwadde kya pressure, newankubadde nga abantu ebitundu 7 ku buli 100 babeera tebamanyi. Abantu 3 ku buli 100 bawangala n'ekirwadde kya sukaali, nga ku bano abantu 50 ku buli 100 tebamanyi nti bakirina. Abantu obutundutundu 7 ku buli 100 bawangala n'ekirwadde ekyalina lubiri. Ne mu baana abasoma abanoonyerezebwako, abaana bali wakati wa 23 basangibwa nga balina ekirwadde kya asthma n'endwadde endala nnyingi. Dr. James Ochakakon okuva mu Ministry ey'ebyobulamu, endwadde zino zisinga kuva ku bantu kwegayalirira mu ngeri gye beerabiriramu naddala mu ngeri gye balya. Unhealthy diet, tobacco use. Kino n'agamba kisinze kuva ku bantu kwewala kulya bulungi, gamba ng'ebibala n'enva endiirwa. 86% of us do not eat enough fruits and vegetables. Mbwe abalala bali omunnyo mungi okusinga ogwetaagisa mu mubiri, so nga bamu omwenge bagufuulira ddala kyakwebikka. We don't consume more than 5 grams. That is 1 teaspoonful of sugar in the whole day. But the study showed that we consume up to 6.8 grams. Up to 31% of us use alcohol. Abantu obutakola dduyiro nakyo kibaviiriddeko okufuna endwadde zino. 3% of us are not physically active, and this is more in urban centers like where we are up to 6%. Okusinziira ku Dr. William Lumu akulira ekitongole ekijjanjaba endwadde zino ku ddwaliro e Mengo, ng'ovudde ku ndwadde zino okweyongera ennyo okwetooloola ensi yonna era ze zikutta akati mu kutta abantu. Zitta miliyoni 4 ez'abantu, ekituwa percentage nga 7.7 okufa kw'abantu bonna mu nsi. Endwadde zino era zoogeddwako ng'ezitalina bubonero bwa kukunala buzooleka ate nga zikwata buli kika kya muntu. Obeera eyo nga gweroza oli mulamu nnyo naye nga sukaali akulya, pressure akulya, kansa akulya nga n'omugejjo gukulya. Twagala buli muntu yeekebeze, whether oli muto, whether oli mukulu, whether oli mukadde. Kyokka waliwo by'osobola okukola okuzeewala. So tukendeeze emmere obungi bwe tulya, tukendeeze okusiika, tukendeeze emmere enjeru. Emmere enjeru mba ntegeeza kawunga, ntegeeza omuceere n'eŋŋano. Wabula ng'ozifunye ziba zeetaaga obujjanjabi obw'omuggundo kubanga weekwatirako n'ogayaala ekosa kumpi buli kitundu kya mubiri. Kubanga endwadde zino zikosa obwongo, zikosa amaaso, zikosa ebibuno n'amannyo, zikosa omutima, zikosa ensigo, zikosa amaanyi g'ekisajja, zikosa ebigere. Mu kujjanjaba ebirwadde bino ono atubulidde bye bagenda okusimbako essira. Kubeera ng'omuntu yenna ajjanjabwa comprehensively okuva ku mutwe paka wansi ku kiki ku kigere. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ngono yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno era nga yaguddewo ekifo kino awagenda okujjanjaba endwadde ezitasiigibwa. Asabye abantu okukomya okwejjanjaba bokka na bokka wabula beetanira abakugu. Gende w'omusawo, omusawo eyasoma Makerere, tukoye n'okulaba abantu abayita ba dokita nga si ba dokita, kuba si buli musawo nti dokita. Mbwe waliwo n'abamu ku bantu abagufudde omugano okwejjanjabira ku mitimbagano awatali kwekebejjebwa bakugu, ekintu kyagamba nti kiteeka obulamu mu katyabaga. Emitimbagano gibalimba, omutimbagano tegwogera naawe, tegukutunuulira, ate gwe bwe bakuwa empeke eza sukaali ate olisize bamuwa, naye gwe omutimbagano gukuwa buwi olukoloddoli lw'empeke. Katonda asabye gavumenti okuteekawo amateeka amakakali okulwanyisa abantu abeerimbika mu kubeera abasawo ne bawabya abantu naddala ku mitimbagano. You must be a qualified health caregiver and a licensed one. If they find you giving statements on the internet about health, when you are not qualified, you go to jail. Government of Uganda needs to think about this. Newankubadde endwadde zino zisobola okukwata omuntu mu mbeera yonna naye zisobola okwewalwa n'osobola okusimattuka obulwa bwe zijja nabwo. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.